إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tumwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala omutonzi waffe owekitiibwa. Ebyokumwebaza biyitirivu obungi. Wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha. Omuntu singa asalawo okubala byengera bya Allah byagwana okubeera nga abyebaliza omutonzi we Allah tabaraka wa taala, tasobola kubeera nga abibala, tasobola kubeera nga afuna omuwendo ogukomeka ebyengera bya Allah tabaraka wa taala. Naye Allah tabaraka wa taala asiima mu baddu be okwebaza okwo kwe babeera bamukoledde tabaraka wa taala mu bukendeevu bwabwe mu kwebaza ebyengera bye. Yensonga lwaki kirimu ebyo abakkiriza abazuukufu bye bakola batya? Bamanya nti basobola kubala byengera ne babikomeka, ate ng'ebyengera ebyo byonna bigwana okubyebaliza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kyebava beebaza Allah subhanahu wa taala ebyengera ebyo obwongo bwabwe bwe bubeera buyimiridde ku byengera ebyo, najjukira kino nakyebaliza Allah, najjukira kiri neyebaza Allah tabaraka wa taala. Ate ne batakoma okwo ne beebaza Allah subhanahu wa taala olwebaza olw'enduli, ng'ogamba nti ayi Allah nkwebaza ebyengera byonna bye wampa byemmanyi ne bye simanyi. Mu sentensi eyo mubaamu al-i'tiraaf bi'adami qudratika ala ihsa'i ni'amillah tabaraka wa taala. Mubaamu okukkiriza obukendeevu bwo n'obutaba na busobozi kukomeka byengera bya Allah tabaraka wa taala, ate n'obeera nga ebyo ebikulemye okubimanya n'okubikomeka omuwendo gwabyo byonna obyebazizza n'olwebaza olwo olw'enduli. Abalungi ab'ebitiibwa, mu bigambo eby'ebbeeyi, ebigambo eby'enkizo ebirungi, abamanyi b'Obusiraamu bye batuwandiikira, abamanyi b'Obusiraamu bye batuwandiikira mwe muli qasida eno Attaiya eya Imam Abu Ishaq al-Irbili alayhi rahmatullah. Abu Ishaq al-Irbili al-Andalusi alayhi rahmatullah, omu ku bamanyi ba umma eno ab'ebitiibwa, yawandiikira umma qasida al-qasidatu attaiya, ng'agibuulirira olubuulirira ng'omuntu yenna Allah gwawa tawfiq n'akwata okubuulirira okuli mu qasida eno eya Abu Ishaq al-Irbili al-qasida attaiya, omuntu oyo awangula obulamu bw'edduniya n'awunzikira mu jjana ey'ekitiibwa arduha as-samawat wal ard. Qasida mpanvu, nyongera okubasuubiza titugenda kugisoma mu maaso awo biidhinil mawla jalla waala. Naye mu ebyo ebiri mu qasida eyo empanvu ey'eddakiika ziri 12 mwe muli bayiti egamba ti walaysa yadurruka al-iqtaaru shay'an idha ma anta rabbaka qad arafta. walaysa yadurruka al-iqtaaru shay'an idha ma anta rabbaka qad arafta. walaysa yadurruka al-iqtaaru, obwavu tebulina kyonna kye bukukosa, so nga ffenna tukimanyi nti obwavu bukosa. Naye ulya bwe yagamba walaysa yadurruka al-iqtaaru shay'an nakira fi siyaqi an-nafi yufidu madha al-umum. laysa yadurruka al-iqtaaru shay'an, obwavu tebulina kyonna kye bukukosa, idha ma anta rabbaka qad arafta, ebbanga ly'omala ng'omutonzi wo omumanyi, omutonzi wo omufaako, omutonzi wo byakubanja obimanyi era obifaako. Obwavu tebulina kyonna kye bukukosa. walaysa yadurruka al-iqtaaru, Allah yagamba atya ala al-musi qadaru wa ala al-muqtiri qadaru wa ala al-muqtiri yani n'omwavu al-muqtir n'omwavu. Al-musi yoli alina ensimbi, alina ssente,
al-muqtir ye mwavu. Allah batuyogera ku Qur'an naye Abu Ishaq wanatugamba walaysa yadurruka al-iqtaru al-muqtir ye mwavu. Idhan al-iqtaru bwibwavu walaysa yadurruka al-iqtaru shay'an obwavu tebulina kyonna kye bukukosa. Iddi idha ma anta rabbaka kad arafta. Ebbanga lyomala ng'omutonzi wo omumanyi, ebbanga lyomala ng'omutonzi wo oli naye, ebbanga lyomala nga rights z'omutonzi wo ozimanyi era nga ozikola nga bwazeetaaga. Lwaki obwavu tebulina kye bukukosa? Ate nga fi waqi'ina mu bulamu bwaffe bwe tuwangaaliramu tulaba obwavu bukosa. Abaffe imaamu ono takimanyi ti omwavu alina byayagala okwetuusaako ne bimulema okubeera nga abyetuusaako, ng'ate omugagga asobola okubyetuusaako. Lwaki age nti obwavu tebugwana kukuteeka ebbanga ly'omala ng'omutonzi wo omumanyi? Omubaka waffe alayhi salatu wassalam olunaku lumu yatuma Abu Ubaida e Bahrain, Amir ibn Jarrah radiyallahu ta'ala anhu, ahadu al-mubashirina bil janna, omu ku abe 10 abasanyusibwa n'ejjana. Ye yakulembera Ghazwat al-Yarmouk mu Sham, yakulembera olutalo lwa Yarmouk mu Sham, n'afa ng'akyali muvubuka ow'amaanyi. Abu Ubaida Amir ibn Jarrah ali mu abe 10 abasanyusibwa n'ejjana nga bakyatambula ku mugongo gw'ensi. Yafiira mu Ta'un Amawas mu Sham. Abu Ubaida Amir ibn Jarrah radiyallahu ta'ala anhu, sahabi oyo ow'ekitiibwa, nabbi yamutuma e Bahrain. Bw'ava e Bahrain alina emmaali nnyingi gye yaleeta e Madina gye yakomawo nayo, kubanga nabbi yali amutumye kuŋŋaanya emmaali eyo okuva mu bantu ab'e Bahrain. Basahaba bangi kubo baali baavu, naddala ahlu suffa basulanga n'emizikiti nga tebalina mayumba. Bangi kubo baali bavudde e Makka nga balina emmaali ne bajja e Madina ng'emmaali yaabwe yonna baagirekayo e Makka ne balondako omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam. Abamu kubo nga basula mu mizikiti nga ba ahlu suffa. Bwe bawulira nti Abu Ubaida alina emmaali gye yatuuse nayo bajja bangi nnyo mu sala ya fajr, yani basalyanga mizikiti egy'enjawulo, naye ku luno bakuŋŋaanira mu muzikiti gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi agenda okutoola salaamu bw'ati, okukyuka nga bwe kiri sunna nti imaamu bw'amala okutoola salaamu akyuka n'atunuulira abo basaazizza, agenda okulaba ng'obungi bw'alaba mu muzikiti si bwa bulijjo. Alaba sahaba bali mu bungi obutali bwa bulijjo, n'amanya nti bangi balese okusaalira bulijjo gye basaalira ne bajja ne basaalira wano. Kyava amwenya n'abagamba nti la'allakum sami'tum biqudumi Abi Ubaida min al-Bahrain, mulabika mwawuliddeko mwafunye amawulire nti Abu Ubaida yatuuse okuva e Bahrain. Qaalu huwa dhaaka ya Rasulallah, agati ye oyogedde mazima. Baali ba mazima nga baatula ensonga mu nnyukuta zaayo nga bwefaanana. Radiyallahu ta'ala anhum. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava abagamba amiru abshiru wa amiru ma yasurrukum, musanyuke temweraliikirira, kyemwagala bwe kibaawo mugenda kukifuna. Fa wallahi, naye nga mazima ddala nsaba mukitegeere nga mbalayirira omutonzi wammwe Allah tabaraka wa taala. Fa wallahi mal faqru akhsha alaykum, si bwavu bwembatiira. Mal faqru akhsha alaykum, si bwavu bwembatiira. Yani nze omubaka wammwe alayhi salatu wassalam eyatumwa gye muli mu bizibu byange bye nnina n'obweraliikirivu bwange bwe nnina eri umma yange, temuli mu kizibu kya umma yange kubeera njavu. Tekyali mu bizibu bya nabbi waffe alayhi salatu wassalam. Nabbi agenda okuva mu nsi muno teyavaamu nga mweraliikirivu ku umma ye ewangadde etya mu bugagga ne ragad al-aish. Fa wallahi mal faqr akhsha alaykum, si bwavu bwembatiira. Kikyatutiira walakin naye ekintu ekindeeta obweraliikirivu, ekintuuza amatiitiri, kalaki yange yonna n'ehumumu, kyenyume kyekyo, walakin akhsha, ntya antubusata alaykum ad-dunya, Allah okubeera nga abaggulirawo amawanika ge, ntya Allah okubeera nga abayiira emmaali, kama busta ala alladhina min qablikum, nga bwe yaggulirwawo abo ababakulembera. Fatunafisuha kama nafasuha, ne mutandika okuvuganyiza emmaali eno ng'entuuyo zammwe n'ekaweefube wammwe ng'omwarabu gwagamba shugulukum shaghil, ekibatuuza amatiitiri muzuukukira ku ekyo
ekyo ne mungerera ku ekyo fatunafisuha ne mutandika okuvuganyiza emaali eyo edduniya eyo kama nafasuha ngana bali bwe beetimba emisuwa mu byenyi ne bagivuganyiza wakati waabwe buli muntu ayagala yabasinga gundi kino buli byabaze fatuhulikakum ne munzikanga edduniya ebafuukidde ensonga y'okuzikirira kama ahlakatuhum nga bwe yazikiriza bali abaabakulembera oyembaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fawallahi mal faqru akhsha alaykum walakinni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busta ala alladhina min qablikum fatunafisuha kama nafasuha fatuhulikakum kama ahlakatuhum ekyo nabbi wa alayhi salatu wasallam chiyafaira likilako ummai mu ahadithi nyingi ezifaanaganako bwe zityo ba ulama b'obusiraamu mwe bajja amakulu ng'agali mu bayiti eno ya Abu Ishaq al-Irbili walaysa yadurruka al-iqtaaru shay'an idha ma anta rabbaka qad arafta mwe bajja amakulu agafaanaganako ekizibu ky'omukkiriza mu bulamu obw'ensi si bwe bwavu ekizibu ky'omwana Adamu mu bulamu obw'ensi si bwavu ekizibu ky'omwana Adamu kwe kuwangaala ku nsi empangaala ettaakhira ye ogwo gwe mutawaana ke kabingi omwana Adamu kaalina mu bulamu buno obw'ensi kyennyume kyekyo abantu abasinga obunyi kye batya songa Allah yagaa nti kalla innal insana la yatgha arra'ahu arra'ahu staghna omuntu asukka ensalo omuntu afuka nantagambwako omuntu yeerabira obunafu bwe n'obunyomoofu bwe omuntu yeerabira ki kyali ddala gyavudde neerabira ne gyagenda naye nga kyekireese ekyo arra'ahu staghna singa yeeraba nga ayinako waatuuse singa yeeraba nga alinako waatuuse ekyo kyeraliikiriza omubaka alayhi salatu wassalam nga Allah bwakitulaga bulungi mu Qur'an nga bw'okiwulidde mu bayiti eno walaysa yadurruka al-iqtaaru shay'an idha ma anta rabbaka qad arafta obwavu si kintu omuntu kyagwana okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akimuwe era obusiraamu tebugaana muntu kukola na kunoonya maali era mu basahaba bannabbi mwalimu abagagga abaalina emaali empitirivu n'atuuka n'okugamba omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam ni'mal maalu as-salihu fi yadi al-abdi as-salih kiba kyengera kinene emaali ennongoofu yani ya halal okubeera ng'efugibwa omuddu omulongoofu ategeera Allah subhanahu wa ta'ala kyengera kinene ogwo si musiiba ni'mal maalu as-salih fi yadi al-abdi as-salih كان من الصحابة التجار الأغنياء بصحابة بيرانغمو أبا سجّا أبا غغ إنيو غبا عبد الرحمن بن عوف غبا سعد بن معاذ غبا عثمان بن عفان غبا سجّا بغغ بل مباشالة مباشالة بغغ مو صحابية بومبك محمد عليه الصلاة والسلام كذلك مباولا مبوب السلام الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها الليث بن سعد mukwano gwa Imam Malik eyalina emaali empitirivu ennyo y'omukuba muhaddisi abanene ba imamu busiramu ab'amaanyi Abu Raja al-Fahmi al-Baghlani aw Abul Harith rahimahullah rahmatan wasi'a mwalimu ibn Mubarak kanu tujaran mwalimu abanene muba tujjar mubasuubuza ab'amaanyi muba ulama b'obusiramu muba tabi'in ekyo nno weekiri era kikyagenda mu maaso okusanga abamanyi nga tebali bubi awamu n'ekyo omubaka alayhi salatu wassalam ayogera ahadithi ezifaanaganako bwe zityo fakaifa aljamu baina hadha wa dhaka tugatta tutya kino kyowulidde wano na kino okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye ni'mal maal as-salih fi yadi al-abdi as-salih kiba kyengera ky'amaanyi emaali entukuvu okubeera mu mukono gw'omusajja omulongoofu okubeera nti basahaba bannabbi baafulumanga ne bakola nabbi ng'abalaba ne bayingiwaza emaali nabbi ng'abalaba ng'ate abaagala nnyo bal Allah n'atuuka n'okusanyusa nejjana abamu ku basajja abaali basinga basahaba obugagga bal okubeera ng'omu ku 10 abaasanyusibwa nejjana mwe muli eyali asinga ddala basahaba bonna obugagga ala al-itlaq naye Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu tukiyigamu kyekyo tukiyigamu abalungi ab'ebitiibwa nti emaali si kintu ekivumirirwa mu busiraamu era tekigaana muntu kuyingira jjana bal tekigaana muntu kubeera eri ku muqaddima ku lunyiriri olusooka mu abo abagenda okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa taala okubanga alina emaali ebbanga lyemalanga emaali eyo teyagibbinkiza munda mu mutima wabula ng'eri mu mikono gye eri mu ngalo ze eyo emaali eweebwa ekitiibwa mu busiraamu emaali eri mu ngalo zo so si emaali eri mu mutima ng'abamulabe bagamba nti si kive n'akatono
eryato okubeera nga litudde ku mazzi tekirina mutawaana. Ekyomutawaana ge mazzi okubeera nga gatudde mu lyato, ekyo ekyomutawaana. Amazzi kasa gabeera ge gali mu lyato lulibbidde, naye eryato okubeera ku mazzi obeera safe. N'emmaali bwetyo bwefaanana. Emmaali y'okubeera nga eri mu ngalo zo ogifugisa kibatu, yaani kikibategeeza wano teetudde mu mutima, teyagulumira, si yeefuga obulamu wabula obulamu bwo bwe bufuga emmaali. Ogikozesa ky'ogikozesa ng'obwongo buli aweeke ku ki Allah kyayagala, era nga bw'oyagala otante, bw'olaba yeekise mu jjanaayo otante lwakiri mu ngalo otante neegwa. Bw'olaba nga ejjanaayo eri seefu, akhira eri seefu, n'oginyweza mu ngalo zo. Amma kasita eyingira mu mutima, olwo yeefuga obulamu bwo. Emmaali yeekubulya ekigwanidde, yeekubulya ekitagwanidde. Emmaali yeekubulya kikyoli, emmaali yeekubulya abantu kye bali. Emmaali yeepima ebigambo bya Allah bigwanidde tebigwanidde. Emmaali yeepima ekituufu, emmaali yeepima ekikyamu, emmaali yeepima ina amagezi, emmaali yeepima atategeera, emmaali yeepima lwaki eri munda mu mutima. Kino kyogeddwa ku mmaali wabula kyekyogerwa ne ku bitiibwa. Ebitiibwa omuntu okuba nabyo mu ngalo n'aba nabyo mu ngalo, ebyo ebitiibwa obusiramu tebubivumirira. Obuzibu ebitiibwa kubeera mu kifuba nga byebipima eddiini, byebipima ekituufu, byebipima omutuufu, byebipima owa waggulu n'owa wansi, olwo omutawaana nga gugudde. Amma okubeera ng'omutima gwo munafu, gujjudde obwetoowaze, gujjudde okwekubamu ebituli, okwemanya obukendeevu, okusiriikirira kuwo gye gugenda, okujjukira wa gye guvudde, ogwo omutima omuweewufu bwe gutyo bwetisse obulungi obwereere, ne bwe gubeeranga engalo za nnyini bitiibwa ebyo nga zikubyeko ebitiibwa ebifaanana bitya, omuntu oyo ebyo ebitiibwa obusiramu tebubivumirira, kubanga agenda nabyo mu swala n'avunnama. Masjidi yonna oba eri ku kkubo, oba erimu ebiwempe eby'ebyoya, oba erimu biwempe eby'ebitoogo, oba mulimu kadeeya, bali ne weebeera nfuufu njerere nga weeryawo, so tayinza muyitako nti nze bandabe nze gundi nga nvunnama wano, bandabe nze gundi nga nsaala na bano, bandabe nze gundi nti ntudde waseeka gundi ansomesa ya sarna. Ebitiibwa kasa bibeera mu kifuba, obwo obulungi bwonna obwakhira bukuyitako. Togenda kubaako wootuula mu madalasa okujjukira Allah, tofiitingawo muli bw'owulira, ofiitinga eri ewatali kwejjukiza. Maamu naaba sami Allah n'abasaali sole n'atula salaamu nimufuluma mwaka ku mwaka, mwaka ku mwaka, mwaka ku mwaka, mwaka ku mwaka, n'owangala ng'ojjudde ensobi mu ddiini, n'owangala ng'ojjudde entegeera enkya mu ddiini, n'owangala ng'olina agabuuzo g'otuwola nti ganene nnyo, orizoninga nnyonyo sayidi yeeyo, naye nga n'omala ojja n'obyogerera mu bano abambazi banniigiina nga ng'ofaana ddala nga bayiti eri eya Abu Ishaq al-Irbil, tujja kugiraba nayo insha Allah, bwe yagamba nti satajini min thimari al-ajzi jahalan wa tasghuru fi al-uyuni idha kaburta. Satajini min thimari al-ajzi jahalan wa tasghuru fi al-uyuni idha kabirta. Bw'ogaana okwefaako ng'okyali muvubuka, n'ofaayo okusoma, n'ofaayo okulotya, n'ofaayo okutegeera eddiini, n'ofaayo okubeera nga obusiraamu bw'obutegeera, tasghuru fi al-uyuni idha kabirta. Bw'otyo bw'okula oli musajja mukulu, oli mu myaka mingi, oli myaka 5, 6, 7, olabiseeko ku muzikiti, embeera ekkasa okujjawo ku muzikiti awo, oyagadde okusaala kona n'olambaala n'otuula, tomanyi byawe sitira, osalya mukyererezi, osaala omagamba ng'otunulya eno otunulya eri, otyo ensaala gy'osaala bwenna oyiikanga obanga omupiira wa tractor bwe gutambula nga tractor etambula, bino bitrakita ebirima, ogwo omupiira ogwo omunene ogwo ogw'emabega ogwo, bw'otyo bw'ovulunga okka wansi bw'osituka bw'oba okka obanga awuga. Naam, eyo embeera efaanaganako bwetyo. Kati biva ku kyebyo kubeera nti nno teweefuddeeko ku ddiini, fatasghuru fil uyuni, genda okakana ng'onafuye mu maaso gaabo abakulaba. Lwaki weeragajjali, weerekerera. N'olwekyo abalungi mukimanye nti gye tugenda ye wali obulamu obwannamaddala, wano we tuli si we wali obulamu obwannamaddala. Idhan ebbanga ly'omala ng'otegeera Allahu tabaraka wa ta'ala bino by'oyitamu mu bwavu tegwana kubeera nsonga gy'oli, kubanga omulamwa gw'oliko guteebeddemu aya egamba nti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah ajja kukuwa omatirire ddala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yatunyumiza ejjana yagamba fiiha mu jjanoomo ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, mulimu ebintu nga n'omuntu tasiriikiranga kubirowoozaako bulowooza, ng'amagezi g'omuntu ku duniya kuno tegatuuka ku kigero kya kulowooza bulowooza ku bintu Allah byateekera omuntu mu jjana, nga Allah bwe yagamba fala ta'lamu nafsun ma
ukhfiya lahu min qurrat ayun omuntu tamanyi bintu Allah subhanahu wa ta'ala byamutegekera mu jjana mwe bitebenkeza amaaso yani ebyasukka okubeera ebirungi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrat ayun omuntu tamanyi bikyebyo Allah byamutegekera mu jjana mwe byasukka okubeera ebirungi n'olwekyo obwavu tebulina kuteeka ku bunkenke iddi ulya bwe yagamba idha ma anta rabbaka qad arafta bihadha alqayd singa obeeranga omulezi wa Allah omumanyi kitegeeza ki nti singa obeeranga Allah tomumanyi ate nga ne ku duniya oli mwavu fa anta khasirta ad-dunya wal akhirah nga Allah bwe yagamba khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranu al-mubin okukwe kusirana origino kwe kusirana okuteetaka kunnyonnyola muntu ku nsi porojo lunkupe kwa akhira muliro gwe gumulindiridde ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar muliro gwe gumulindiridde tola abantu abasiranye olusirana olw'okuntikko n'olwekyo obwavu tebukukosa iddi idha ma anta rabbaka qad arafta kubanga ma yantadhiruka min alkhairi ebikulize mu bulungi byasukka okubeera ebingi ng'okukoza obukoza mu jjana olukoza lumu n'ogibwayo n'obuzibu ekibuuzo nti wali ofunyeeyo ekizibu kyonna ku dduniya ng'ojja kwegaana tofunako ekizibu kyonna ku dduniya olukoza lumu lwerabiza omuntu akantu konna akaali kamunakwaza mu bulamu bw'edduniya nga nabbi sasa bwe yatugamba nti omusajja agenda kuleetebwa eyasinga okuwangaala empangaala embi mu bantu b'omujjana akozebwe mu jjana olukozebwa yani atekebwemu olutemya lw'eriiso agibwemu tatuddeemu saawa tatuddeemu dakiika tatuddeemu wiiki abuuzibwe nti wali ofunyeeko ekizibu kyonna ku dduniya ate ddi ng'era nabbi bwe yatugamba nti omusajja mu bantu abasinga okubeera n'ebyengera mu dduniya mu bantu b'omu muliro agenda kukozebwa mu muliro olukozebwa yani okumuteekayo olutemyo lw'eriiso agibweyo abuuzibwe nti wali ofunyeeko ekyengera kyonna ku dduniya abyegaane kitegeeza nti moment esinga obutono mu jjana yeerabiza omuntu ekintu kyonna ekyamunakwaza ku dduniya ne moment esinga obutono mu muliro yeerabiza omuntu buli kalungi ke yali afunye mu bulamu obw'edduniya nsaba Allah taasa omuliro atuyingiza ejjana ekitiibwa allahumma amin kyava agenda mu maaso abu ishaq alayhi rahmatullah naga nti wa in hudimat fazidhu anta hadiman wa hassin amra dinika mastata'ta bw'olaba edduniya erina engeri yonna gy'ekwegaanye edduniya bw'ogirabanga ekulemeredde egaanye leka ate kusukka kuwaalirira obeera okwo okufa kukusange ng'olyawo akamu okasitudde okabikkudde kalinga kaggoonya bwegira bweti omumwa abadan wa in hudimat fazidhu anta hadima bannange singa tusobola okutegeera ebigambo bino baulama baffe abalungi mu kutulumirirwa bye baatuwabula nabyo kigambo kitono nnyo Allah bw'akikuwa n'okitegeera tasad fi dunya wal akhirah owangula edduniya n'akhira edduniya singa obaako engeri yonna gy'ogitunuulira ng'ekulese leka ate kubeera nga weeyongera kujekkatako wabula agamba nti fazidhu anta hadiman ky'oba okola duka emisinde naawe ofune embazzi iggweko ennyininyini ate n'engalo zo oyongera ogibetente alhadimu kyeki alhadimu yensi yennyumba yo singa omuntu aleeta embazzi nakuba ennyumba n'agisuula ku ttaka tugamba nti Muhammadu hadama albayt Muhammad akubye ennyumba n'agisuula ennyumba agikubye n'agisuula singa olaba bano babuloka bakooti buloka be batuuma nti mugende amayumba agali ku ttaka bweliti mugakube gonna mugakoone mugateeke ku ttaka tugamba tya mu Luwarabu tugamba nti abasajja abo hadamu albuyut kati wuli ekigambo kino omukulu ono ow'ekitiibwa Abu Ishaq al-Irbili rahimahullah bw'akikozesa ku nsonga enaga wa in hudimat edduniya yo singa ogitunuuliranga nkoone yonna eri ku ttaka fazidhu anta hadima naawe yongere ogikoone gyongere ku ttaka kikyategeeza nti bw'obeera omwavu n'olaba ng'oli mwavu kati ate lekeraawo n'okukola lekeraawo gamba ofuukire ddala ate atalina wadde zisobola kutungisa siripa kyategeeza wa in hudimat fazidhu anta hadima kyategeeza singa embeera olaba ikulemeredde yongera naawe kugwa wansi teweekakaba kyategeeza la ekyo si kyategeeza kiri daqiiqa kitegeka ebirowoozo kitegeere oli mulema amagulu geezinze mu kubeera omulema
ow'amagulu agezinze waliwo bingi banno ab'amagulu agayimiridde bye bagenda okwetuusaako ibwe byotasobola imma bye bagenda okwetuusaako mu kukaga ku nsi okutambula nebibeera nga si bya ssente kikumalira okuba nti gwe otuddaawo bo batambula kikumalira okubeera basobola okutolontoka emisinde kikumalira okubeera nti bo balamba gwe oli mulema ku sayidi eno hodimat edduniya yo nkoonekone ku sayidi yo y'amagulu nkoonekone oyinza okuba oli muzibe abantu balaba gwe tolaba ku sayidi eyo edduniya yo nkoonekone eri ku ttaka ku kyengero ekyo ekyokulaba oyinza okubeera nga oli ku kitundu oli mwana muwala mu butuufu ng'ekitundu kiriko abaana abalungi kaala gwe bwe weetunula weeteeka mabega owulya nti singa layini y'abakyala 100 nga layini eno etugureedinga ku bulungi nti akulembedde yasinga obulungi owokubiri owokusatu nze ndi eno mu 7 okudda emabega balil insana ala nafsihi basira omuntu aba yeemanyi nze siri president wa ggwanga wadde okubeera minisita wadde okubeera RDC wadde okubeera chairman w'eggombolola wadde okubeera chairman wa LOC wadde okubeera ndi luddawa ndi eno wansi nowa defense ambogolya nengwa wansi mu mbeera eyo hodimat adduniya oli wansi kati okugeraageranyizaako ebintu biyitirivu mwoba otwalira obwavu mwoba otwalira obutasoma mwoba otwalira ebintu bingi musajja baasoma kugenda okwecekinga mbu ebitabo temuli bwobuwandiika erinnya omala kumagamaga tebalabanga ng'owandiika n'ebyo bino ebifaanako bwe biri buli muntu amanyi ewakoonekone ku dduniya ye buli muntu alina ewakoonekone ku dduniya ye kati kikyagamba Abu Ishaq wa in hudimat fazidhu anta hadima leka ate kubeera ng'otambula n'abantu abalina edduniya eyimiridde etali nkoonekone nga mutijja kyekimu nga mutambula kyekimu abadan wabula fazidhu anta hadiman matira bwenti bwendi nze omukyala embeera yange bweti bweri yani bwenfuna omusajja okujja okunjogereza nsanyuka nnyo alhamdulillah siina ssuubi nti bagundi be bagenda okujja okunjogereza ekyo kyowulira ekyo gwe omwavu kyowulira ekyo gwe omulema kyowulira ekyo gwe muzibe kyowulira ekyo gwe afugibwa kyowulira ekyo buli muntu mu kigezo kye Allah kiyamuwa buli muntu Allah ina kigezo kiyawa omuntu mu bulamu buno obwensi ekikoonakona kuki ekyakoonakona edduniya ye kati ate ofuna ennugu kyayagala wano funa ennugu mu mutima ate era nze ne kwakhira nze mba mbeera emabega nga ne ku dduniya mbadde eri emabega ne kwakhira era nze mba nzijanga ndi mabega fazidhu anta hadima gikyawe edduniya gikyawe kyategeeza kyawe edduniya abantu balaba nze siraba abantu bawulira nze siwulira abantu balina amagulu malamba nze agange bwegati bwe gali abaana nga balungi nze ndi bwenti abaana nga bafumbiddwa nze ndi myaka bwegiti omusajja abuze abantu nga batudde mu bufumbiro bubeeramu nze nakafumbirwa abasajja 3 bonna shayatin noono n'omulongooseza n'akulyaza amaanya n'ofumbirwa omulala n'omulongooseza ne weetoowaza n'ogo naye n'akulyaza amaanya n'akuta n'obwotyo edduniya gikyawe fazidhu anta hadima edduniya gikyawe nkoze wano boss bwati bwampisa omulimu nangu ngobako ne sente zange nazisigaza nazilyaza amanyi kuti nenvayo nga manje emyezi 7 nengira edduniya gikyawe sintoddamu kukkiriza khayiri kujjira la giramuleko gisuuleke namulanga gwogi fazidhu anta gweke nyini kwata ennyondo ogikube ku mmeezi ogikubeko ku obulamuzi nga gwe mulamuzi kuyo fazidhu anta hadiman kube nnyondo ku mmeeza ogende nti edduniya eno nkendeevu bannange ngenze eri Allah bannange kannongoosa akhira ndeke kusiraana mirundi ebiri tubuzeyo kyenkana kituve mu nsi ebule kaseera kinsinga ne Allah wange fazidhu anta hadiman gikyawe gisuuleko ennamule y'omutawaana sintulekeraawo kukola sintulekeraawo omusajja bwajja okuwasa omulala tomukkiriza nedda giramuleko ekiramulo ekigiteeka mu kifo ekya wansi
giteeke mu linnya lyayo adduniya. Yatuumibwa dduniya lidanaatiha, yatuumibwa dduniya lwa bunyoomoofu bwayo. Ashayu addani, ekintu ekyawansi. Omuwarabu bw'aba akulaga nti oyo gundi musajja wa wansi, yani embeera ze empisa ze zonna za kikopikopi. Agandi fulani fihi danaa, gundi danaa, obulamu bujjudde wa wansi, obuyisa bwe bwa kikopi bwa wansi, si bwa bantu ab'ebitiibwa. Fihi danaa ye dduniya, ge makulu ago. Giteeke mu linnya lyayo lyennyini, fi'ilan, mu bikolwa. Opakire erinnya lyayo mu mutima. Bannange edduniya nkendeevu, ejjudde ebigezo. Bannange wano si weewaffe. Kasita Allah yatubulira waffe wannamaddala. Fazidhu anta hadiman, ulya bwe yagamba wahassin amra diinika mastata'ta, olyoka oteekewo kaweefube wa buli kika ow'okulongoosa eddiini yo. Mastata'ta, ng'ekyo kikole ku buli busobozi Allah bwe yakuwa. Saala ekiro ng'abantu beebase, abo balungi kaalaala, abatambula beeyagala, abo abogera basiisiitira, abo abakwizako mamotoka nga bwe bagira, abo abalaba gwe nga tolaba, abalina emirimu, abo abeekozesa, abo abafuga, abaki, baleke kubeera nga bali mutulo beebase, nga naawe nannyini dduniya eri muhaddama, enkoonekone, naawe oli mutulo weebase. La fazidhu anta hadiman, wejjeeko otulo, kendeeza ku tulo otwo, gyongere naawe, yongera ogikoone amakulu, kendeeza ku dduniya yo naawe, gikyawe, giteeke ennamula. Eyo ge makulu agali mu baiti eno. Ositokeko ekiro, babiri nga bali mu lwali, osale ku dduha, banyweze sente zaabwe akatono koolina osaddako ne bwe gubeera musooli, ulite ku dhikiri, solewedde salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah. Baba sengatto zaabwe balina emmotoka ezibalinze, konteyina eri wali babakubira amasimu, aye naawe obuuka odduka ofuluma nabo, olaga wa? Sigala kaawo, leeta adhikar, leka kubeera nga zino ez'abaana abasikakalaali nti oli ku kindi mutendereza Allah. La, subhanallah, 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 nga Allah w'omuwulira, ng'oli ng'amugamba nti sirina ssuubi mukama wange okujjako gy'oli, teri budde okujjako gy'oli. Nabbi yagambanga mu bigambo ebirikkirya, Allahumma ay Allah, la aisha, teri mpangaala nnungi ku dduniya kuno illa aishul akhira, okujjako empangaala ya akhira. Obulamu bw'edduniya butumenyera bwiriira, obwakhira bwe bulamu obwannamaddala. Wa inna al akhirata lahiya al hayawan, obulamu bwa akhira bwe bulamu obwannamaddala. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, nga zinsanze okubeera naguumazibwa edduniya singa nakolera obulamu bwange ya akhira. Qaddamtu li hayati akhira. Wa in hudimat fazidhu anta hadiman. Abasajja balaba gutambula na mwana akwata gundi ku mukono, ate gotasaala, audhu billah, gotasaala, oli muzibe gotasaala. Bali mufumbo beeyagala, bali mayumba ga bikomera, bali mu matomotoka malungi, naawe oli eri akazigo kyekisenge, mwe muzigo gumu, mwe muli ekisenge, mwe muli toye bafu eri wansi wa gundi, mwe muli buli kimu kyonna kiri omwo mu kasenge kamu. Ate bali abali mu ennyumba balina ebisenge bye beerabira n'okwerabira, bajjukireyo bujjukizi, mugende muyiteyo mwereyo, bali mu bikomera, balina ki, ate naawe oli nabo mu bugayaavu. Oli luddawo mu kigambo omugezi kyeyayogera bwe yagamba nti idha ra'aita rajulan, bw'olabanga omuntu qad nafasaka fi dduniya, ng'akulesse mu bulamu bw'edduniya, fanafishu fil akhira, naawe tolontoka emisinde, omuvuganya omukulembere mu nsonga za akhira. Nze bannange nyina ekigambo kyenjogera kiwulikika bubi mu matu g'abantu, nsaba Allah kimpeemu empeera, ate akigase n'oyo alina omutima omulamu, akigase naye. Wallahi abafiirika singa tutya nnyo Allah, edduniya effe eri muhaddama, singa twayongera ddo jihadama, edduniya effe eri muhaddama. Wa in hudimat fazidhu anta hadiman, abafiirika edduniya yaffe eri muhaddama, nkoonekone mu bintu bingi. Obwavu businga muffe, obutasoma businga muffe, endwadde zisinga muffe, entalo zisinga muffe, tunule busiraamuzi bwaffe. Bali tunuulira ebibuga byaffe ebinene ze zisiraamuzi mu mawanga gali, ebibuga byaffe eby'ebitiibwa ze zisiraamuzi mu mawanga gali. Ffe tuwangaalira wansi, emifulejje emikutu gye tuyita wansi weegundi we tusula. Tudde mu bintu ebisigadde, twetunuulira embeera zaffe. Butuzaala, bw'ozaala omwana ng'alina kkala ng'ey'abali osanyuka nnyo okusinga ng'omuzadde ng'alina kkala ng'eyo. Biwulikika bubi n'ebiganyulwemu, biganyulwemu. Twemenya
bannyinaffe ne bakwata ebyuma ne bookya enviiri zisobole okufaananako ng'ez'abali. Kati n'ebintu bikyuseemukko, saaluuni weeziri, abakuzeekuze mu myaka mujjukira emabega ng'abakyala baakwatanga kyuma ne bakiteekako sigiri ne kimyuka ne bateeka ebizigo bya shaati n'empeeriyo mu nviiri ne batandika okukiyisaamu nga ne kiwabamu katu ne kikoona ku skin kiyingira speed mu kawompo. Kitegeeza ki? Baagala oluviiri lufaananeko ng'olwabali. Bw'ozaala omwana nga yina otuyengoyengo tutono mwana nga mingi si bwe kiri bannange. Ate era ffe tuli emabega ku Allah, ffe tuli masabo, audhu billah, ffe tuli mubigali, ffe tulina buyirizi, ffe tulina ebigali wansi w'ebitanda, ffe tuli mu kusalira tanuuru, ffe tujjuze ebigwa, ffe tusiiba masabo, ffe tulina agadaala gatunda ebyawongo, ffe tweyambulira ebisiraani masaŋŋanzira, ffe twasenguka Allah ne tudda eri shayitaani oludda ne twemalira ku shayitaani. La wa in hudimat fazidhu anta hadima wa hassin amra dinika mastata'ta. Edduniya bw'erabanga edduniya yonkoonekone naawe yongera ogikoonekone yaani gikyawe. Wa hassin amra dinika mastata'ta, weebuze nti nkoze ntya nange okusinga ku Bawarabu be balina enviiri eziserengeta mpaka eno wansi, eno mugongo wakati, eno wansi omugongo gye gukoma. Mubalaba ate awamu n'ekyo be beebikkiridde enviiri ezo be bazibisse. Diggwa ezizo z'osibyeko ebisubi, z'otaddeko ebiguwa, z'osalirira ng'olumya amannyo, ng'olinganga gwe bali mu kusalako, gwe bali mu kukalakata ku sikiini, ate era mu ngeri y'omu gw'otasaala, gw'ogaanya okuzibikka. Zikulemye ez'okubikka, ezo zikulemye okubikka. Abakyala bakutte feesi zaabwe ezitukula, ezaaka, wallahi ezaaka. Basaddiku niqaabu mubalaba nga bwabikula okuba tikatini oyinza gati kitawuliro, oyinza gati lyanda ly'emmotoka liri mulisizaamu, olwo empewo eze n'emufuwako abadde alina kyakola nekafuwaka nikaabu nekabikwa katunanyo alina yango n'akabaka n'akazaawo naye nga akweka ki? Naawe kyekyolaba nti kinene nnyo n'otuuka n'okujolonga abaze ebikise n'obayita amannya nabo kiki? Ma gharraka birabbika alkarim. Abalungi ab'ebitiibwa, tuhadame edduniya wa hassin amra dinika mastata'ta. Hassin amra dinik mastata'ta. Odde ku akhirayo, tereeza eddiini, longoosa akhira osobole okubeera ng'owangula. Wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.